Chief Medi nzalwa ye Butambala naye ng'akulidde mu Kisenyi ku mwalaawo Mengo Kisenyi Kisenyi 1 Kisenyi 2 Kisenyi 3 yonna mu ghetto zaffe wansi ye Chief Medi muyimbi ayimba dancehall music, reggae, slow, afro, raga, hip hop kyonna nze nayiga kuyimba promoting zina ku ne mu Pama Awards nga ndi dansa nga n'enviiri nga nabeeranga n'abayimbi bangi abamu Stingers nga yegatta n'obsessions ne tukola nali mu group ya Stingers tuti webale kutukuza bulungi twakula abantu bangi abaana bangi era abasinga mbala bali mu music nze Shiba bana bangi waliwo Batina Teiso waliwo bangi niyo abali twakolanga naye Kabiriti promotion nga nkolera MTN namala naye omwaka gumu n'ekitundu oba emyaka oba ebiri 27-28 awo yeyampa n'essimu eyasooka gye nasooka okukwata Kabiriti n'ennamba yagimpeeramu nze omu ku bavubuka abasooka n'omulinyisa ennyonyi otya okugenda Arua watuufu otya ku bavubuka abasooka n'omulinyisa ennyonyi nga tugenda Arua otya ffe twali tukola karaoke tutuuka eyo nga beetaaga Bobi Wine okujja okukola ki mwe mwamusooka yaalwa naye nga ffe tukola karaoke bwe balaba nga nkola nnyo ennyimba za Bobi gayina ngamba Bobi omuyinako oluganda biki osobola omundeetera nemugamba nsobola gweobeera upcoming osooka oluyimba lumu nga lulimu amannya nga 3 ku posita kuliko kirala naawe ng'oli kirala twali mu studio ne producer Shidbit n'angamba Chief Medi leeta omulamwa namugamba omulamwa gwe tuba tuliko tonnayimba ku bawala bakola ki batiribiisa banyenyanyenyamu tukole ki kati ye naafuna ekigambo nali mbiyimba mu Lujamaica mu Luzungu nangamba nedda waliwo bimbo nabyedabira nobyerabira kubanga yangamba no eno tuli mu Uganda tetuli Jamaica ekigambo ekyo kyankutuukako nnyo nangamba tuli mu Uganda tetuliwa Jamaica kubanga nali nnyimba nnyo okulagako nanga katugenda mu business kati ekigambo ekyo tukize mu Luganda kwenyenyeza mu Lujamaica kiba kitya sibimanyizo Jamaica sirumanyi wine pame wine pame wenali mbimba abikyusa naga tutekemu ebirala kigambo ekyo kirungi tukize mu Luganda nakuba chorus enyeza mukokatini soke ndabe enyeza mapompom soke ndabe enyeza mukokatini soke ndabe soke ndabe kati nange nenyingira nyenyeza mukokatini soke ndabe nyenyeza mupompom soke ndabe nyenyeza mukokatini soke ndabe najja njagala nekitiba nekibibinala kikira kuziri enswense ejere kati sunda kyolina nyanyanga sunda ekitiribita nange ninyingira kisunda kitiribita kiringa bongo kiyikayika manya dinadeti tuba kumwala fangoni eno kuba kubamba wali mu recordings nakozesa ghetto mu Kisenyi kuba kubamba kubanga mbeerawa mu ghetto tewerabiranga gyokola ki gyova tinze nva mu Kisenyi oba nfuna nga tuli mu studio awo kugamba tukola nze bwe nagenda mu meeting Kibanda bwe yampita tikyagenda nga bano abalala kwekubya bifaananyi nagenda ndi wero equipped bana akazuuka nti maze okusabaawo mpola ngendo tutunayo ku simu yange nga kisunda kitiribita nga manyi bya bulijjo kisunda ngendo ofuna mu WhatsApp yange ngo ba fake shots bani bonna bampeereza dda ba password nga ne Kibanda yaterereko dda message nanga gwe oliwa olimba lwakutte dda Shidbit nanterako gwe muganda nga tugikubye tugibotodde nze golaba nasanyuka naye nga amaziga ganvaamu nasanyuka naye nga amaziga gamba gwe manyi ebbanga linanonyeza hit nga tusooka tubafomingira ku show ya Gudo naye navaayo ku stage nenkaba n'amaziga ng'essanyu linzita naye okuyimba n'abantu okukola oluyimba n'oyimba n'abantu okimanyi ngo kisunda kitiribita nga abantu bayimba kiringa bongo essanyu lyanzita nali nyambadde akapale kange kawanca mino
nga bw'okalaba buli omu alina brandi manti Shiba bw'abazze Sindi bw'abazze kati era abatalina brandi bebe ababulira mu balala n'omusanga nga ayimiridde awo n'otamanya nti yeye just nga olina okuba ne brandi nenga mboyika ne branding Kabako bw'aba alina empale nga ye nyimpi ekomanga wano n'abuukabuuka nze kati yange kangisala ekomewa kumpi ne Namunswa abakyala bwe baba balina patra nze kambere naki Wanchamino we yabutuma n'eri erinnya nze ngenda ku kiti kati ng'ekyo jini yange nenjetemera nekijambiya nemala makansi nenkikyoncomola bweti nga bw'ogiraba Wanchamino gwabyekolera oluusi bwe ngenda nga empale baziseera omusajja mugamba waayo nyinako bweba yeetaano nti mpaka eyogumu ekitundu nansalirako eyogumu ekitundu eno waggulu biri n'abiguzaani biri ebya wansi kyamanyi nengenda nentiribiita kyanyiiza nnyo omuntu ayimba ebyobuwemu okudda kufa abalina fashion and design okutwogerayogerako ebitaliiyo bw'aba yetasobola kwambala mpale nyimpi asigale mu bipale bye nalaba ebimu byeyakolera mu concert nenze njagala lumu ayambereko ku Wanchamino ayiteko mu Kisenyi oba ayiteko mu Owino alabe abantu kye banamugamba era bajja kumukonako mugambe mukulu bikka ku sitro abantu eno baffa baliwo era namuwaabira wawabirawo Lydia Pazzo namuwaabira omusango guli mu kooti y'abaana ba ghetto bagwita ate ogw'omusango mu Luzungu sigumanyi naye mu Luganda okulinyirira eddembe ly'omuntu engoye ze emyaka gye ate nga ye talabika nga nze kati Lydia Pazzo bwayimirira wali nange nani alabika obulungi soda guno gusale kati guno gugwo nze simanyi omanyi Export TV to the world. nkwanirizaako gwe wenna alaba Export TV entakera ya subscribinga big up bw'oba tonnaba ku subscribinga ngenda kusaba genda awo awali akantu ka subscription kakonemu bw'omalako koonamu obutaddamu searchinga ngwe nabyo yagala olaba genda awali awo ennyini akadde kakonemu oteke ku all buli video enagenda ngayo bagenda kwetera omuzungu kyayita notification message popping ku screen bweti notegeera nti Export TV balina kye bataddeyo nodduka mbiro wamma no entertaining amaaso gobepo n'amatunzo omwana soda ndine abe akutte kamera waliwo omwami amuyimiridde emabega abe wafunye askari bamuyita fake shots big up naye ng'olunaku olwaleero tulina omukulu Chief Medi agenda sooka atubuuzeeko then nkutegeeza enteekateeka z'abakama baffe tulabe ekigenda mu maaso naye njagala owulirize nnyo story ya leero ate tegenda kukoma leero twandibanga tutandika paka w'oligamba nti mbakooye sebo nsanyusa okukulaba nange obbasanga bw'otubuuzaako oba otukoze bubi abalabi abalungi nze Chief Medi ababuuzaako omufangoni abafangoni mwonna oyo niwano ng'oli mukakamu nnyo pretendinga nze bwe ntyo bwe mubeera eri mu kibira mulina simanyi oba eri eriyo ka booster modusi booster wali okutteko ensolo y'omunsiko n'ogiteeka mu bantu yeeyise etya mbadde sikigendereranga kuba sirimu luyiziyizi bwe bw'okwata ensolo y'omunsiko n'ogijjayo n'ogireeta mu bantu osuubira ki either bwe tataamuka nnyo mulimu ezeekalakaasa nga ziri nnyo mu nsiko naye bw'ogireeta mu bantu sooka negamba eketta kati ate awo nga erabanga ffe abali mu nsiko ebeze out kati wano ffe abali mu nsiko mwe baani abalatukako mufangoni okitegeera ekintu ekyo banaye tubabuuzaako eyo tetuli babi nga bwe batwogerako balina ebibi bye batwogerako n'ebirungi bye batwogerako naye byonna tubitwale okusinziira omuntu oba omulabye era byonna mubikola era nammwe byonna mubikola mutwogerako ebirungi n'ebibi basaba ne banyabo ngenda kujjukiza nti ekifo kye tukoleddemu bakiyita Ubuntu Palace Hotel
esangibwa Lugala. Oba oyambuka bwoti ng'ova mu kasente Lugala awo otuukawo bulungi nnyo, balina akafo w'osobola okufuna ebyokulya ebirungi, ebisulo ebirungi n'ekifo w'osobola otegekera buli kintu ky'oyagala otegeka, mikolo, mbaga, pate, kwanjula, kwefisa, mugaga aleese, niigiina, byonna osobola bakubeerako ennamba zaabwe ziri awo wansi n'obuukinga mwana tunojja n'onyumirwa. Security ennungi nnyo ne customer care nnungi. Ate bw'ovaawo gwagala otwala omwana ku ssomero dduka mbiro, essomero baliyita Cambridge Junior School Nagala basangibwa Matugga Kito, ate ng'ennamba zaabwe twaziteekako wansi, osobola okukubira director ow'essomero oba ne headmistress, ennamba weeziri awo ne bakunnyonnyola ebisingawo kye bakola kubangula mwana w'eggwanga lyattu Uganda ne bamugyayo nga mulungi nnyo, ate tebakoma kumusomesa bya kitabo, bagezaako okulaba nga balina ekitone kye bamuzuulamu ne bakishepinga n'akula ng'alina ekintu ky'asobola okugattako ekyo kye yasoma. Bayigiriza okuyimba, okukuba ebivuga, okuwuga n'ebintu birala bingi. Tolina kintu ky'otwala ku ssomero okuggyako school fees n'omwana byokka. Ebisigadde ebikozesebwa bibeera ku ssomero, ogugwo gwa kutwala mwana. Ate mwe abagamba mbuze ngenda ku kyeyo sina gwendekera mwana, omwana osobola bawa emyaka 2 gy'ogenda omala ku kyeyo gyonna ne babeera naye ne bamukulabirira for 2 years consecutively. So dukambiro Medi nsanyusa okulaba nange okusanga muganda wange gwe mulundi gwange ogusoose okukyaza ku expo kansubire nti sigwe gusembye mirundi gyonna tujja kuba tukolanga just nga bw'omanyi era buli kimu kaba kadde awo nziza okuba waddewo ekiganye kati olwo nga Katonda akitadde obalaba tusisinkanye mu ngeri ennungi ng'eno. Endongo ekutwala etya ennaku zino? Endongo era nga bw'okiwulira ekigambo nti ndongo twalira awo music tufulumya shows tukola bwe tutyo tuli badongo. Nga sinaba kwerabira Medi kino ngenda kijjawo nalabako emabega kaawo omufango ni boss yavaayo n'agamba buli muyimbi yeetengeredde akuze agenda va ku fangoni era n'ata abaana nga bagudo twabalaba nga bagenze. Okyali mu kufangoni? Nkyali ku fangoni. Oliyo ngani? Nga Chief Medi omuyimbi. Fangoni erina abayimbi bano? Abayimbi bangi nawe ne bw'otandika okuyimba oba mu fangoni. Fangoni erina abayimbi bangi. Kyajja kitya we bagoba? Si kugoba bwe baata gwe n'osigala ku ewaffe tebagoba. Just bakutikkira bwe baba bakutikidde nga nawe bona agenda ku ssomero ne bakutikkira nti genda okole era diguri ye batevuddeyo jasi oba ofunye muki mulimu segedde naye ate osobola okukola bweba tonnafuna opangisa ng'ova ewaka oba onfuna osobola okukola ng'ova mu maka g'abazadde bo n'okola ki nga weesetinga okusajja kula bwe weesetinga okategedde kiteeza naye mbatikkire mwoli mbatikkire mwendi naye tekijjaawo kiri nti ndi kuki ku fangoni kitegeeza nti omulimu gwonna bwe guba guzze nga gwange ng'oyagala Chief Medi kujja kuyimbira nga nzijanga nnyimba onfuna nkutegedde era ngenda kubuzaawo ekibuuzo nti eyo offer baagiwa gwe kanti osobola okwetaya n'oddayoko n'obayo oba ne bana abalala bonna kuba bo si balabangako bwe baddayo ani nga kiri kyenkugambye nti nze nyinza okuba siinawo embeera naye nga nkola nsinziira nvaawa ku base nga bwe neesetinga okufuna wenkola ki bwodda oba onfunye kati awo tuli ku layini emu tugenda tutambula bulungi nga gwe mulundi gw'omusooso mulaba ngenda mukkiriza tusooke tulime tuddeyooko emabega katono kuba tujja kubanga tutambula naye mpolampola naye tutambule n'omuntu gwe tumanyi. Chief Medi ffe tumanyi Chief Medi yange Chief Medi nzaalwa ye Butambala naye ng'akulidde mu Kisenyi ku mwala awo Mengo Kisenyi Kisenyi 1 Kisenyi 2 Kisenyi 3 yonna mu ghetto zaffe wansi ye Chief Medi muyimbi ayimba dancehall music, reggae, slow, afro, raga, hip hop, kyonna kyonna nze nayiga kuyimba promoting awolokoso. Ali versatile. Mu Luganda kiba kitya?
bane mwa abasomako abenefiki versatile ky'omuntu ali atya versatile kitegeeza nayiga kuyimba si promoting agambe kitegeeza kite mansa eno ne mansa abaana bano wayiga kuyimba si promoting awolokoso obulabula bangi bambuukira nabikola dda nze nakola ebintu mu biseera bye natandika okuyimba so kati ebiriwo ebimu ebikolebwa nze mbeera ntunuzibwe nti teyonavaayo nga tonafuka Chief Medi Walian nali amannya ag'ewaka otegedde Chief Medi nga tanaba kufuuka Chief Medi ye Kiggundu Muhammad Kiggundu beddira kyabo teddira nkima ombala gwaffe guvuga ssenyenku twokya ennyama mugema bwafa tuzeeko omulala obwenkima talya dduma omuziro gwaffe kamukukulu oyinza otambula nno ng'omuganda nkuwulidde olinaalinamu tokoma kukusunda ndi muganda nze ndi muganda yennyini ava e Butambala otandika ddi okuyimba Medi ddako natandikira mu karaoke nze nakolanga karaoke eddanga tukola karaoke wa mitendera mirundi ng'ebiri waliwo ono w'amazina then waliwo n'ono w'okuyimba nga twalinga yali obuligato nga bateekako ebigambo emabega n'oyimba ebigambo ebyo nga bwe bitambula ze muyita lyrics ng'oyimba kati nga bonayimba kati kankuwe example hello baby can you come over right now Lonely is taking over me need you tonight you me lover ng'ekigambo ekyo kitambulawa emabega ku screen audience ng'eraba so bw'oyimba lyrics enfu nga bamanyira wagano nalayika atulimba gwe tebakuganyanga kutunula kusoma yes kalinga kaminzaani akalaga nti by'oyimba byebyo ne kadde ennaku zino nga tukunama ziri ennyimba z'ennyimba kati oyo karaoke yabeeranga edda walingawo ennyimba nga ze slows never seen you look so lovely as you did tonight never seen you shine so bright ng'ekigambo gye kiri emabega akiraba ogamba bright gyali bw'ogamba nti bright nga bagamba nga tulaba bright atuvuze ndimaawo okitegeera so kati karaoke oyo yaliwo nga naye tumukola kati waliwo ono ow'okuzina nga tuzina buzinyi nga ndi dansa nze nazinako ne mu Pam Awards nga ndi dansa nga nina enviiri nga nabeeranga n'abayimbi bangi abamu Stingers nga yegatta n'obsessions ne tukola nali mu group ya Stingers twiti webale kutukuza bulungi twakula abantu bangi abaana bangi era abasinga mbala bali mu music nze Shiba baana bangi waliwo batina teisi waliwo bangi nyo abali mubategeere aba kano ogenda katereza bw'oyogeredda ojja lowoozesa akulaba nti oli mu mirembe gy'abamukaabya ng'ate endabikaayo yaffe si gyegyo gye ndimu just ffe twakulira mu ghetto tuhasolinga mango time gye nandibadde ku ssomero nga tuli myaka gye gimu naawe andaba nze eyo time ngikozesa nga ndi mu kuhasolinga kwe bayita okwonooneka mwe mukulaba eyo naye eri nayo tuba tusoma ghetto tusomero kati bingi bye nayiga mu biseera ebyo nga ndi muto nti muzeeyi wange bwe yafa nasulanga ku street nensulako mu container kati netuyingira karaoke oyo tuti natutwala okuba nga atubeezaawo naye nga tuli bato naye n'emyaka nga 12 13 awo 14 awo weewatyo so tetuba nti tuli bakulu wabula time gye twakolerangamu ebyo mwe mwali ku ssomero ate nga naffe ye time gye tulina okuba kuki ku ssomero ffe netubeera mu ssomero y'omu ghetto mwe nga muli mu masomero amaki amalala tukula ffenna kyekimu embeera ekugattaganya nekusqueezinga n'owunzika nga kyo wakategedde mu ghetto hasolinga nga era gwe Chief Medi awo nali sinaba kwetuuma linnya netumba nina amannya mangi edda ebiseera ebyo nali nnyimba nnyo nnyimba za Bobi Wine
Insatisfaction of 1 million day, this what me feel, baby. So remember that, mama, baby. All right. And then you never feeling is a Bobby Wine. Ngokuba introses enkambwe. Waliwo no gyatera okuba singa onyamba n'oginkubiramu. Being as a true reality lies and eyes and no boy come tell you as man. See, kati awo awaddaka. Ojimaze. Waliwo akaddaka. Yawedde. Medi katuwe. Ate dakagatteko. Nze bwe mukubye yange nkugambye nti ngattirake. Nkakuleetedde. Kati awo ebiseera baali bampita junior. Junior ki? Ate ento kitegedde. Nali nyimba za Bobby Wine. Abampita junior. Junior Bobby. Wategedde. Kati nga nze ndi mu karaoke nga enviiri nnina nga bw'olaba Bobby yali ng'afaanana edda. Nga nange bwe nkola ki? Togamba nga mbufunze ye mentawo. Abasinga abakulira mu ghetto ffenna twali tulabira ku Bobby Wine era gwe tulabiddeko. Nebye tukola byonna. Statement yo osobola ogijja mu past tense. Present nebye tukola byonna. Na kati era omukyamulabirako. Tukyamulabirako. Medi. Buli step gy'ateekinga naffe tujja giteekinga era naffe tulina ogiteekinga within time. Osegedde nti bw'aba yagula ku escalade nange nnyina okugikola ki? Ojjugula. Olw'ebiseera ebyo walibaawo esinga escalade nange agikola ki? Jojjo yingizaawo. Oba onfuna bulungi? Kwendi ku layini. Nti bw'aba yazimba ennyumba eringa olubiri. Naawe olina oluzi. Nange nnyina ogikola ki? Oluzi. Kubanga abadde mu ghetto nga tunaffe tukola ki? Nga mumulaba. Gwe kyakola. Bw'aba alina kye yaddamu ekirala nti alina akola kino nange era ndikikola ki? Ndikikola within time. Ogenda zoganya? Ateka kuliko kuzoganya kiriko. Ojja kyogera omanyi kati oli yatugamba mbu Bobby yajja tebamusuubira kati abasigadde kasatula bakanga nga obadde ogana kuzoganya ki? Anti eri gye yadda side zeeri. Within time omuntu akyuka waliwo ekikuvuga nga kikutwala eyo. Wana waliwo nti nnyina okukikola era nja kukikola ki? Ojja kukikola. Mu ghetto wafunanga ku busente oba mu karaoke oba wakoleranga showbiz na mmere? Nze nali musajja mukozi yadde sente zaalingayo ntono naye twafunanga. Ezo zitumala kubanga omuntu yali atusuza. Twiti yalinga atusuza nga atugulira ebyokulya atwambaza atukolera costume kati nga zaafissaawo naye zakola ki? 3, 4, 5 kasanvu ekinene nnyo kasanvu nitwabeerangawo mpolampola kuba yalinga atusuza. Biki bye mujjukira okukola mu ghetto nga mulaali tebyali bya ddala? Boy mu ghetto tewabaayo bitali bya ddala. Emize emibiri biba bya ddala kommwe nitubikola. Kikyo jwali okozeeko nga nakati wekijjukiro kyejjusa toyinza kyagaliza. Boy bingi si wana bijjukira wabula byo bingi kubanga ebirala nyina nkovu. Singa olaba eriiso lyange omanyi lwaki omanyi sijjako galubindi buli kaseera. Eriiso lirimu wuzi kwegana nakola bingi ate mbirabirako ndowooza n'enkovu oziraba endala zosobola olabako ntozirako za ghetto. Mu ghetto oba tosobola kubeera na talent okola ekirala ate talent zibaawo naye ng'olina ofacilitatinga talent yo. Ofuna kwatako. Oba osamba mupiira engato onaazigula otya nga tolina ssente. Era oba olina okukanoonyaamu okole ki? Iteza emize egimu egikolebwa mu ghetto ebambeera teri bagamba nti nze kankole just nze nkyagala kanzinzube kantwale just nkyagala. Teri akola mu ghetto teri akola bintu ebyo ng'ayagala. Kati ffe abamu bazadde baffe kati baafa ne batulekera obuvunaanyizibwa olwabaki olw'abato baffe. Mama wange nze waali naye taata yakola ki? Yasikamu. Kati abakulekedde obuvunaanyizibwa bw'abato bo nga gwe mukulu. So olina okunoonya embeera yonna nvudde ntya mu kintu kino okubabeezaawo mu ngeri yonna. So obulamu bwe butyo bwe butambula abamu tebabikola mu bubi naye agenda n'atunula bw'ati n'agamba mwana maama wuno talina kyakulya muto wange wuno ali wano amaaso gali kunze nze kennyini kusipata bangambe nyina okufunayo ku ngato z'akapiira mbeere nga nsobola okuba ttaaki eziwera onfuna kati ogenda okuba tinagamba mwana kantwalemu
biseera biwalingawo bukangalu bayitwa gwe kangalu obotegeeza bukangalu wali bukofiira kati kankunyumizeyo akantu kamu siri mpulira mbandi awo ku Namirembe Road awo biseera by'obukangalu boy nengena ne ntwala kakangalu kati ebyayi ne bindaba ng'otwala ne bingoba nayita Kampala secondary awo ate kasitansala nenzikirirawo ku musajja alumba ato kyansobodde naawe naye abaye olunaku olwo lwenasemba okutwala lwenasemba okutwala ngamba boy abaye bangoba ggwe so kakati bwondaba nga ntuuseeko ne wano nga nsobola okuba oluyimba ne ludigiza abantu boy mba nvudde wala waliwo story mabega tudde wali tugenda tambula mpola paka tunamutuka nkumenyerako ku story ezo gwoja okuŋŋamba nti kati story ya kangalu yaggwetya mu maaso awo kubanga ngambe tukyakola mpola tujja nyumya mpola paka tunatuka ku industry weri kati gende mpola watugambe wetuumako junior akuwidde Genesis wa junior bwova ku junior twadda kulinnya kati awo nentandika okuyimba ennyimba nga neebuzaabuza mpola awo kati walingawo gwe bayita Bounty Killer mu Jamaica Bounty Killer oyo ng'akuba when me wake up tomorrow me can find no dinner some go gone kati nenga sikolado police is the taxi when the passenger coming up nga kuba ekirowoozi nenga boy guy nga ayimba ate nga alina attitude nengamba netuma Junior Boch ono n'omusalako kati ngero ntandise olwo nganze ku international level ne mukaryoke olinga nkyamukola netuma Junior Boch nengiragira mawo kati nno nze ne Boch nga simanyi kye kitegeeza omwana n'obuuka ate nga nkimanyi kye kitegeeza naawe nze nawulira oli Bounty Killer nze netuma Junior Boch akati awo yali oba 2011 oba 20 something waliwo muganda wange sijja kwesa bali akazini bali akibetu yava Bungereza eyo najja ne CD omanyi wawe eri bagula album namba nga kuliko Mavado kati nali njagala nnyo Bounty Killer kale ate najja nangamba Mavado olaba Mavado nga Mavado yakuba nanteramu ku nyimba za Mavado nambulira story nti Mavado yakulira ku mwala kati oli nangamba ate ayina engeri ayina byayimba nga bikwata nangamba Mavado nengenda nemunoonyerezaako nampa story nangamba oyo golaba ayina enkovu kuno konna ate nga nange nyina enkovu ku maaso nenga boy ono guy mbuzi zenkovu zajja zitya nti twali lutalo nga balwana ne Vibes Cartel yakwana oba yali annimba nze simanyi akugasa yakwana mwanyina wa Mavado yali asala nviiri Vibes Cartel najja omusala enviiri bwatyo banyumiza kati muganda wa Mavado yali akola bano nga bola nviiri bamaze okusala ne bakumasajingamu biki kimana namukwana biki ate naavuma Mavado kati Mavado nakuba Vibes Cartel namugyamu amannyo Vibes Cartel nateekamu ga gold kati mukulwanagano okwo nono namusalasala mu face boy nendabya ddala nga emboozi gyanyumiza yakiganga state nga nange kyenkola ki kyoli kyoyagala kati neneetuma gali boss ate kikivudde wamaawago gwobeera upcoming osookola oluyimba lumu nga lulimu amannya nga 3 ku posta kuliko kirala naawe ng'oli kirala gali boss gali kati anti Mavado nga ye Mavado akulira gali side oba Mavado Galigard Mavado gali gwe mwala mu lulimi olwabo oloki olujamaika oba olwaffe ng'oba olaba olw'ekiniga n'ogamba mwana kyekiriwo kati nga bw'oba obuuza omuntu kyekikola kyekiriwo mubuuza endala kiba kirala kati gali gwe mwala
yangamba Mavada ava mu Gali side netuma Gali boss omwalo guwambi obudde obwo era bwe ntuuka eyo nayo kumwaleka buli ekawa sinabakubera Chief Medi nga bampita Gali boss walinamu ku gaali sumululo sune ebiyika beyagala nalinamu oba nina ngamba even sikati ate eyaluli bakuba abasinga bambi babakuba amasasi ne bafa umula mirembe macho kiskis boy kansoke mbogere neko bakyali bange nabawandika bonna amanya nemegerabira abali ku gaali funye n'omukisa mwana aboyi bange abanfaako mwana mwenna maloba kolaki okumanya atyo baagala wabateka ne mu notebook mbalina bonna bwekyoba omanya ye muliwo abakyali bange mwesoboleyo baaba tujja tugenda mu maaso nga bwe mbanoonya wano. By the way, waliwo ekibuzo kinyaga tujje okubanze naoli waba naye afumintiza akyebuuzizza wakulira mu ghetto tewasomako yadde. Hello? Owai? Man, ndi ku interview simu yo ekuba ku yange. Wakulira mu ghetto eh? Tewakulira tewagendako ku ssomero. Abayimbi bonna bewegomba bebweru waliwo oluzungu awo n'ennimi engwira ojja otyo ziba ng'oziwulira bulungi n'ozitegera n'ozikwasa. Eno mu ghetto olaba ffe twogera kye tusanze nga bw'okiwulidde tegedde ku lulimi lwo n'oyeterawo olulimi olulwo nga bw'olukola ki bw'oluwulidde ate saasoma nnyo naye mu ghetto eno nagambye essomero buli kimu okiyiga. Mwana malo basalotingako baboyi bange abanfaako ameni it is not goodbye a good over evil. Dogo Patrol mwana Kanyarwanda Macho Frank Kiskis Mutofaya Karos mwana murefu emakinde mwana Bobu Sadi mwana waboyi wange mumule mirembe naye Chief Medi jendi omukulu ngutambuza gwe twatandika tuberenga tuli ba tabu era music mwendiche mwalinga munjagaliza mwana waboyi wange baberanga emidane banda ku TV ne bagamba boyi waffe huyo boyi waffe huyo naye mwana mumule mirembe baboyi bange butwalanga kakomando singawe muli mwana tuzimbe city nga bwe twazimbanga edda ate kati birala mwana akati biri munenziga mwana mumule mirembe ba blood bado chambuza Gali boss wetumye Gali boss nkujira yo music omuyingiro wango direct kati ngenda kulaba Mavada ekibuli kyayina nange kyenkola ki ngenda olaba abo abayingira awantu nga ayina egaali ate nga nange njikola ki ogirina noga tumachinga kati abaana abo bwe netuma Gali boss nemanga mwana tugenda kuba president gwatukulira nembaganze saganye kigambo president buli omwe akikola ki akitegeera kiri common nembabuuza tewaliyo kigambo kirala kyali wange oyo fiction oyo mutegeera nangamba waliwo ebigambo ebirala ebakozesanga abedda twaliwo ne muganda wa Chaga bamwita David nangamba waliwo chief nti fenene netubayinga chief yes by the way nyina benkulira nyina benkulira abavubuka bakuliranga emiruka byalo kati omuluka gwaffe nangamba gwe chief kati nenetekako Chief Medi saganya okwekyusakyusa nenefuula Chief Medi awo mu ghetto awo kati waliwo Masembe oba omumanyi munnamawulire naye yaliwo era tulina bwe tweyita mu meeting eyo naye yaliwo eyo yali 2013 nofuuka chief not 2013 2013 kuba 2011 yawo 2011 2013 yawo nenfuuka Chief Medi endongo netandika nengena mu studio nenkuba akayimba mbeerayo nkolerayo eyo mukisanyi abangi gye batya mbeerayo nkolerayo eno digoli side abangi gye batya mpulira olwo osimbula
kati washidi beats wayera studio wasimula waleta stingisa omanyi ebintu ebimu natambula butambuzi otuuka ku studio angamba no charges omanyi eri aba bagamba letera kamili azize busigala mwenge bakuwayo kati ate no mu ghetto mubeeramu ebyaffe bya one love oli bwakulaba ng'olinamu ekyenjawulo kola bwe tukikola ki okitegera microphone gye twalina zino eza wire kwe na recordingira n'oluyimba olwo mbeerayo nkolera n'obusungu nga bungi nnyo sagenda kusule n'abanga mu matatu nkeera ku makya kuzuba mpaka mu badamu sikurapu bakola abademu beeramu basatu nze yawandiika kati ebiseera ebyo ngaaliwo omugenzi Eke ng'akuba nnyo dansal ng'akuba nnyo lumu nagenda ku Rouge nali ngenza okuyimba n'ennyimba yawo akayimba naye era nga mayiminzi nga sina recording olwo mbeerayo bakuwa libakuwa edda byalingawo entertainment nga yoyonga nnyimba waawo kati mala okuyimba tuli ku Rouge awo edda kati ne baŋŋamba sebo bw'omala okuyimba waliwo omuyimbi yali atudde wali mu kasonda ne baŋŋamba bw'omalanga okuyimba sebo olina ovunnamira oli ne ŋŋamba ne babuuza ku ki ne bayanga mulabo baaliko nga be bannumbya abo n'omugenzi Ekedda ne bagamba mwana ku ki nga nvunnamira ku ki muyimbi kyo yali mu kasonda awo ne mbagamba gwe nvunnamira Katonda ne baŋŋamba sebo ye muyimbi asinga wano ne mbagamba tekijja kusoboka ne bansalako alina eggaali mukubagana tetwakubagana kati baali balooza ndi bwomu bagenda okulaba emabega ne baddayo munda ne tusimbula kati awo ekuddayo ne ndikodinga olwo oluyimba mbeerayo kolerayo olinawo otulese eyo mu Kisenyi abangi gye batya muyimbi kyoli yali mu kasonda kuba bw'osoma yanga mulo n'osoma Eke layini eyo ebimu nno mbireka mu getambula ebimu nno mbireka mu bbaasa naawe weekole ki n'atulaba naye afumentirize yali muyimbi kyoyo olowooza muyimbi ki kati nenzirayo ku busungu obwo bwennyininyini ngenda neŋŋamba Shidi Beat ne mugamba Shidi sirina majja naye yakurikodinga naŋŋamba tufaayo nenyingira ne Aerial X yaliwo awo tusabula twakubira na mu instrumento terina composinga twakubira mu instrumento ya World Tonight eya Shaggy samalaba nakulo webitege yakulo wababina yakulo webiti okisegeera oluyimba olutegedde copy and paste si copy and paste instrumento abajamaika bakola instrumento oli waddemo gikola ki tebalinaako ne bagifuula rhythm bagifuula kasojera nga eriko rhythm tosobola oyimbirako buli omu tekamu kyoyagala kati twayimba World Tonight rhythm eyo nenjikuba mbeerayo eyo mu Kisenyi nentabuka oluyimba lwange nasooka okukola ki olina kyolujjukirako kye lwagattako mu kaaliyayo nnyo kubanga ne kaakati wano oluyimba olwangattako olwo wendi wano twalufunamuko financial shows okugambe nemba saalufunamu nnyo kati ndufunamu kuba oluyimba olwo okuluyimba bwemba nduyimba ku stage ensonga engeri gye nalabamu Kibanda Alien Scheme era mbadde mwentujjawo maaso kati tulikodinga oluggwa naŋŋamba tukoleyo n'olulala olwa love nenkolayo oluyimba olwala reggae yo me darling you me future wife never leave me baby va mulwali yitako mu Kisenyi tuli amasaali kati kwegamba ndowooza ompulira nti bwe namala okwegomba Vibes Cartel negomba Mavado kati Shidi naŋŋamba nti waliwo n'omuyimbi omulala ayimba ki ebiseera ebyo mu maaso kaawo nga Busy Signal akoze eki ayimba nnyo reggae naŋŋamba naye tumukole ki kati oba olaba nsobola oyimba reggae nenyimba reggae nolowooza Busy Signal yayimba so okuyimba dancehall nolowooza oba Mavado oba Vibes Cartel yakola ki oba Bounty Killer yakola ki yayimba kati wane Uganda nga ate negomba wani Bobi Wine lowooza olaba ekintu bwe kitambula music wange bwatyo bwatambula before omanyi bagamba omuntu gwe weegomba
ofuba nnyo at least omusemberere oba mukolaganeko nga tonnasinkana Kibanda mabega wagezaako okunoonya ku Bobby photo steps zoba n'enkolagano ba Bobby Wine kuva ddanga nze mbeera naye twakolanga naye Kabiriti promotion nga nkolera MTN namala naye omwaka gumu n'ekitundu oba emyaka oba ebiri 27-28 awo yeyampa n'essimu eyasooka gye nasooka okukwata Kabiriti n'ennamba ye yagimpeeramu twali saidi oba za Bukoma Nsimbi saidi eyo mwe maseerabidde nabeera naye ebbanga nabeera naye ne mu campaign ze kubanga ezakyaddondo nayo naliyo yali 2017 simanyi sijjukiramu ne mu video ya Nalomasi Nzombigula onsitula nze namuleetera abawala abazinamu twiti mwali yazinamu